kati ate oli yantwalayo mu church tiyampa maanyi twavanga kwa bana lisulawo nga kulimbo bamanye ensambi awo kulimbo nga wembeera 2002 nga mpanisa akatiko kange nenga nakaduka kamukama kenkolamu ne bakabba ekiro bosi anangenda kusiba mukasinze nabbye nalekamu ensawo ya sukali mu dduuka babbi gye baalekawo gye nabasuuza ne bagenda ne ndowooza mbagobi ngenda ofuluma emmanji wakanakani nga baalibbye edda edduuka lyonna nemberawo omwezi nga sirina mulimo nenga mukama yalina okunnunula kati nkana mukwano gwange neiba nga tugende mu kyaki ekatwe tugenda mu kyaki nga nsiba mu kyaki sikola enjala bwe tukomawo naago yakawunga ke n'akalira wali bwangumya mulokole ojjaba bulungi naali akawunga n'akamala mulokole kwata mpolo jakola kada nesooka nvaayo nengendako mu busiraamu nali busiraamu era kuva dda nemberako mu busiraamu ebbanga kati nenvaayo ekyanzijayo kale basiraamu bo olufu abakuziikirawo tebakwadde tenooba ozirise ate bakuzika nokutere wadde akasimu nti oba munebona ddengula okola ekibbo bakubire kwage waayi muzabbiru nsege omuziise wano mbadde aye naziriseemu kakiyaye ulidde kati eyo nenvaayo neŋŋamba kati nemberako mu bakatuliki tebambatiza because nakulira eri wa step mamu wange eri basiraamu gye nakulira kati eyo nenvaayo kati abakatuliki bo tebambatiza kati neŋŋamba kati nga mbeeraawo nendaba tv nendaba pasita Bugembe nga nzija mufolowinga nga mutini bwati mumpi eka naye mbaagenda awanvuwa pasito naye kaalina amafuta agaddala nabe ennyini gamuwanvuyizaamu nembaga mulaba nga mpitawaawo ngenda nze nsula nasala wamala wano nenga lunaku mpitawo ndaba wajjudde nenga naye waliwo amafuta awo kweri awo kati olunaku mu nenzijjawo yali atuyise ffenna abacelebrity ne tujja wano ffenna nenzija nenavaawo nga mpulira essanyu likyuse n'ebirooto ne bikyuka ewaka ndoota ndi mu ggulu ndi ne mukama tunywa cyayi owulira olunaku yali aloota nga ngudde mu ttooyi nenvaayo nenkyusa ebirooto kati okuvako nendandika okubanga ntandika okufuna amaanyi nenga omusajja naye kawa amaanyi genda okola takubangwala tasaawo mbeera swaga pasita waswaga asokujjanga bwenyambadde n'abulira enjiri olidde neŋŋamba mpira mu ngalo Yesu mu linnya ly'amaanyi wa pasita Bugembe ye mulokole yekka era kati mufakiti asukaali munansonyiwa naye okuvalira kansookolo kagenda kka kati n'ade n'ekiro 10 kati nannya agenda akendeera so n'olwensonga eyo era kati okuva n'olwaleero eno ekyaki yange mu butongole tembeerawo nga mujja kunnira mujja kugiranga mu basereebwa newobeera sereebwa otya mu maaso ga Katonda ojja kubeerawo ng'ofaananga bwewavaayo wala badi bulaka yenyiga ennyindo neyekyusa naye mu maaso wali yeyulusa ne mu maaso ga Mukama jangu wano gwani muze badi bulaka nga gyakafaananyi kali akedda nga linga esepiti efumba kiwogero ani oyo yenze Mukama kati wabaki mune Mukama nalindi eyo ne baŋŋamba fulufigana nga neeruse olidde genda bakwokyodde ku kkala osirire paka bwewali waloka bamuteeramu enku ate maleka gabeera gyaba munyiivu nga aliwaita sekajjukira ali mu jimu kati akola munyama atulinda so kati newobeera sereebu mu maaso ga Mukama tujja beera newobeera mugagga otya mu maaso ga Mukama ojja beera nga tonaddula watono ulidde ate ekijja bakola byokutuuka mu ggulu waliwo n'enguzi gyolina owaayo wakola ebyo bingi so si kirungi kwenenya nga omaze kulwala owulira tokyalina nagatambula muntwale ewa bashi kyali jangu ng'okyasobola mu linnya lya Yesu kubanga kati eno kyaki esiza okulamu abavubuka abatwalo kyaki nabeeranga musambo yawo kubbiri awo niga kyaki yabazeyizeeyi bamaze kukoowa mwana wange gende batuvulunge mu ttaka tewali kyakola anze njogera byange nze ligyendi simanyiyo musimanyi muyinza okuyiya ebyamme nenze ligyendi simanyiyo tuli luddawa wangi abakyala abalokole abakyala mwekamba kuwira mwekubira omugalo bw'amaanyi abakyala abalokole toyina kulokoka nga omaze fuuka namwandu lokoka nga okyali muto ofune omusajja nga naye mulokole wana abalokole bano banjawulo era olwana entambula babeera muluno n'abalokole beeri atambula yena bankobogo balinga abatomera ente wano weefunye amaanyi abaera bwemutanda buli lwa sande n'okujjano bwe mutandaba ne mutandaba mupe ekibonerezo buli lwa sande mutere wali ekibbo kirimu emitwalo 22 mu linnya erya Yesu musule bulungi MC Kapale kibira balwana nange batoba nange uwarumba nange esaawa eno buli omwanyamba akwata akatambala mu ngalo sawa ya kulagula kankubireko wakuba
manye wanondiwaka abagenge 10 Yesu we yabasabira bwe bagenda Omuliro yakomawo era akomyewo nzize kwebaza nzize nakusigala waka mbagala nnyo Mukama abantumire. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.